Tamale Mirundi avuddeyo n'asooka n'atabukira Jose Chameleone atabukidde Zawedde n'agamba muyinza mutya okubeera nga muvaayo mu budde buno bwe twafiiriddwa mwe ne mudda mu kamera ne mubeera nga mwekiisinga lwaki muba muvaayo okubanga mubeera amawulire 24/7. Abba Marcus ono yagenda n'asooka n'atutwalaganya bwe yavaayo okuba yatuyingiza n'omwaka Pallaso naye abadde atutwalaganya ate era atuzzemu ggwe ddala oli mulwadde ekigwa asobola okugenda okubanga ate mudda mu kubeera mu kunyumirwa kuba tetulangako ng'oli awo nti nookirinze bukyanga ogenda mu America. Ye Batabukidde naye nga mukwana welcome to my channel. This is Patricia's latest. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell obeere ng'ate ofuna notifications lwenteeka ekipya ku eno channel kambeere ng'ate nkuleko sooka owulirize ku Tamale Mirundi kyagamba. Naye omulwadde abadde ali emmere yali ya plate senya oba teyalina mulwadde waawa abuukabuuka bw'atyo just a second baali bakalandinga Chameleon ng'ali ku sowani ya mmere alya yali ku saapeni ecupa namba bagenda mujjanjaba ndwadde za mwenge n'anjaga ali ku mwengano Zawedde naye anoonyeza amawulire kale ebyo yabadde akiisinga Chameleon bannayika tusooke tumale okuziika Chameleon, Weasel, Pallaso, ne mutabani wammwe gwenjagala ennyo Abba Marcus, mutuwummuzeemu. Bagira batuleka eggwanga lyafiiriddwa. Kati ebyo bibadde byekola eby'ekigwagwa era mawulire mbu tuboogereko. Eby'okuddawo byabwe n'obutaddawo tebitukwatako kati twafiiriddwa. Kye tuliko tulina omubaka eyafudde. Kituufu ekyo. Kati Chameleon ne mutabaniwo ne baganda mugira mutulekamu bana teri agana Chameleon na mutabaniwe kuddawo but now we are tired of their nonsense. Let them wait. We buried this man Segirinya. We shall come back to them. Omwaka guno twagutandika mutabani wa Chameleon yagutuyingiza tuba twakamala bwetu Pallaso n'atukwatamu kati twafiiriddwa taata. Kati nagenze maaso era nadamu n'abikira Chameleon ayinza okuba munayite yawulira namugamba kati no kankupikire munaye twafiirwa omuntu w'omugaso mu ggwanga bino tubikooye nagamba oba yagenda kulya kubanga bukyanga agenda ate mu busumaya bali emirundi 5 olunaku era nagamba no bagenda kakana bamwozesezza ebintu abantu ababeera ebwereyo si bangu era nagamba ate munaye yagenda nga mulwadde waba yali mulwadde yatambulira mu ngatto ng'engatto gy'atambuliddemu esinga omulwadde okuzitowa sooka owulire Tamale kyagamba. Chameleon kankubikire. We are mourning the loss of a honorable leader in this country. Honorable Segirinya, who has built schools, bought ambulances to help the poor. Can you first give us space before we come back to your... We shall come back. But first give us space. Why are you kissing in the camera? Ira tuvogereko. Hey, batange, be kissing. They're just eating. Baringa bagenda ku vacation. Oba yali agala kulinga. Because it's not even a man. When this man had gone without even walking, is now kissing afunyemu aga kissing omujjanja. The family yannemerera. Oba bo babeera ku biti. They are never serious. Tufudde wano taasira otaasira. Yagenda tatambula naye nga Timbaland gyayambadde nnene bweti. Erimu kiro oba. Omuntu kale yandigendedde mu kulafu. Abalwadde enjwairo zina engatto ze ziwa abalwadde niyambala Timbaland n'obuguwa busibi kati ali mu America abuukabuuka atigukana biwala kinga manyi agatibuka abajja ku ngeri gye yagendamu kuba omuntu omulwadde wamma akubye ku matu ebyuma babimuggyeko ali mu kitaala omulwadde Juliet Zawedde mukazi munene ni omulwadde watuukira okwata ekazi eddene yamusitudde bwe bavudde awo baalaze yanoza yamulese ku kitanda kye mazima. Kati nagambye nti waliwo neighbor wa Zawedde Juliet neighbor w'oyo mukwano gwa Tamale ono gw'olaba era ono yamugamba ndoze ebintu ebimu namugamba nti bano abantu b'olaba bali emirundi nga 5 olunaku
baliira ddala Israel bagenda kubanga balya naye ate n'abagamba ka Juliet oyo mulaba abantu abo abali e Bulaaya tubayita abantu balinde bagiremu kantu katini nnyo bwe kati ajja tukaboozesa ebintu wakati bebe kulu walabe ebintu binalowooza ayinza birowooza omusajja bamutwala tatambula naye bwe yatuuka mu nnyonyi yali asazeeko ngali kututwala sampeni balya Mayanja waliwo mukwano gwange neiba wa Juliet bali emirundi Chameleon n'emuganda ate oyo Juliet Zawedde manya ajja bozesa ebintu gwe yuwe bajja kusiimuula ennyumba abo abantu b'ebweru akulabirira nga wakajja naye the moment Juliet Zawedde ne Chameleon batakabukanga siyinza era bw'atyo bwagambye bane kumwena ne kubula wabula munne omulwadde najjanjaba mwena ne mbeera ng'omulowooza kyekimu naye nga munnaye olumu ngina nendaba bu video bwa Juliet nga postinze abantu nga omumanyi nomala abantu bekwatangayo bu video n'oteekayo naye ate abantu nga womanyi bannamawulire basooka obujjayo ne babutambuza naye ng'ogenda olaba ate nga kintu kirinomo like everyday thing abantu kye batera okukola nga tekirina kukola amawulire naye just because bali baserebu of course kiba kino okukola ki amawulire era nagamba kati ono omulwadde wano 2 days back yabadde asoba miliyoni olusanvu bw'agenda ajjanjabibwe naye agamba news mazima buli kimu nekiteeka mu mawulire gw'omulwadde najjanjaba bonna amagezi bagenda tekulinga wakulamuli bukedde yakuba sitooli naku bbiri emubigambo yeetaaga obukadde 7 bw'obujjanjabi bwe bwetaaga obukadde oyo gwe bawa 7 oyo ali ku mulwadde anwege omujjanjabi nengera we mukimanyi nti no kweno channel we always spread positivity munange zino videos da nti no babeera bazikwata naye ng'omuntu nga omanyi nti just be kibawukanako nti ba celebrities nti anything they do oba buli kimu kyonna kyonna kye basharinga kikola amawulire abannamawulire bagenda kubeera nga babujjayo buli omu abeere nga ending up ng'akola story ye ku yiye nti Juliet yakoze kino naye nga ate olaba nti ebintu bino bye bakola if they are dating it's okay kubanga oyisiga nti nakyali ne mukyala we bwaba ya moving on aba ya moving on ate ne Juliet waba ali ne bawe kati Chameleon it's okay let them move on naye abantu balinga batakikiriza nti it's happening ate ekirala Chameleon waba mulwadde nsuubira nti ffenna kye tusinga okwagala kubeera nga awona naye ate mulinga abaagala ate abeere nga ali mu bulwadde every time abeere nga mugonvu abeere nga tabalaga maanyi abeere nga munafu nnyo badde mmanyi nti no kye tusinga okwagala kubeera nga ate awona buli omu kyasabirira so mba ndowooza omuntu yenna bw'aba avuddeyo oba Chameleon bw'aba avuddeyo nabe ne mumulabako mu katambi konna nga he's happy nga ate anyumirwamu ndowooza kyekisinga okuba ekirungi naye nga mukwano nkujukiza nti teweerabira kubanga ate subscribing liking n'okusharinga tapping a notification bell obeere nga ate off na notifications bwe nteeka ekipya ku Patricia's latest. Thank you so much for watching. Bye bye. That's what it is. If you don't chase them, no dream will chase you. And when you stand still, you're going nowhere. Get somewhere, do something, get somewhere. Keep doing you. I wish I could speak in Uganda, but today I choose to speak in English. Yeah, I wish I could speak some Swahili, but today I choose to. Anyway, the rest is another day. Good night, good morning, good evening. We love you. Okay? I love you, Mom. I love you, Mama.